tubadde mu kkooti nga tuwaayo ensonga lwaki tulowooza nti omusango guno kkooti eba esaana eguweereze mu kkooti etapita ssemateeka nga tulowooza nti emisango gye bamuvunaana egimu givoola ennyingo ya ssemateeka egamba nti omusango gulina okubeera nga gutegeezeddwa bulungi. Omulamuzi n'atuwuliriza bw'amaze n'awandiika ensala ye n'agamba nti takkiriziganya naffe ye mu kulaba kwalowooza nti omusango gunnyonnyolwa bulungi era n'agamba tagenda gusindika mu kkooti etapita ssemateeka naye n'atuwaayo obudde okulaba oba tujulira ensala ye oba tetujulira era n'agongerayo ppaka nga 18 omwezi ogujja nti bwe tunaaba tutujulidde gujja kwaggulibwa. Nga state yegendereddwa mu kulaba nga bonoona obudde bwaffe okubanga batukuuma mu bintu bino bitulaba nti nno tebyalimu musawadde n'akatono kuba ekyaliwo kyonna kyonna mwakiraba nga yali politics tewaaliwo kigendererwa kirala kuleka okutwononera obudde neera nakati kyebaliko okulaba nga batukumira mu makooti twandibadde nga tukola bintu birala nnyo nandibadde ndi mu parliament ndi ku nsonga ndala nnyo mu committees nandibadde ndi ku kitebe ndi mu nsonga ndala nnyo okulaba nga